Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero era tunuulire ebikolo by'eddagala 5 ebisobola okukuyamba ku nsonga y'okukyalira ensiko nga tugenda okuyingira omwaka omupya 2024. Tunuulira ino eddagala osobole okutandika nalyo ku nsonga y'okukyalira ensiko oba okukola service obukyala bwo ku nsonga eyo ey'okusika abalongo. Tutandike ne Namirembe mulungi nnyo asobola okuyamba okubeera ng'oteekako abalongo bo n'oba otandika butandisi oba zaakona. Nabagamba nti abalongo abo okukona ebiseera ebisinga kiva ku ggwe abeera asika, eggwe abaleetera okukona oba okugenda mu maaso. N'olwekyo eddagala lino ddyo liba likola naye ggwe aba asika oba mukulu nnyo n'okubanga ky'okola okitegeera. Kati Namirembe ono ajja kukuyamba ofuna bukoola n'obuyengera mu ngalo n'okwatamu ebyo by'oyenze n'obeera ng'osika abalongo bo bagenda kuba bavaayo bulungi nnyo. Eddagala eddala kutukumu oba tumuyite embutamu oyo yennyini naye mulungi nnyo ku nsonga y'okukyalira ensiko. Beera ng'ofunako obukoola bwa kutukumu buyengere mu ngalo, bumala obuyengera nabwo bukwakwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika. Eddagala eryo kozesa ekikolo kimu ligenda kuba likuyamba ku nsonga y'okusika. Kutukumu oyo naye ajja kukuyamba. Eddagala eddala eryokusatu omuzigo omuganda, naddala gwe alinako ng'oyagala kwongerako oba okuzikuumirako, beera ng'okozesa omuzigo omuganda ogwo mulungi nnyo. Ate gwo nno kummwe abakulu gukuyamba n'okgonza ennyama eyo ne bubeera ng'obuntu bwo bujja kuvaayo mu bwangu buwanvuwe. Eddagala eryokuna omubisi gw'enjuki, n'omubisi gw'enjuki nagwo mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukyalira ensiko. Gukola bulungi ku nsonga y'okusika. Okola otya? Funa omubisi gw'enjuki ofune w'ogusiiga ku kantu nga kayonjo. Kati awoobeera ogusiize w'oba okwata eno nga bw'osika, kwata awo w'osiize omubisi gw'enjuki eno nga bw'osika, abalongo bo bagenda kuba bagendako bulungi nnyo. N'omubisi gw'enjuki bulungi nnyo ku nsonga y'okuteekako abalongo. N'obeera otandika butandisi oba zaakona, omubisi ogwo gujja kukuyamba. Ne bw'obeera ng'oli mukulu nga wazaalako, ziba zijja kuvaayo bulungi nnyo. Eddagala erisembayo eryokutaano ekitengotengo. Ekitengotengo kino kikola nnyo naddala mmwe abatandika, naddala mmwe abaana abato abatandika ng'otandika bitandike ng'okyali muto. Ekitengotengo kino kijja kukuyamba, kyanguya, kirungi nnyo. Okikola otya? Ofunako ekituli ekyo kye bayita ekitengotengo n'okiteeka mu muliro oba n'okiteeka mu kaveera n'okiteeka waggulu w'emmere ne kibeerako paka emmere eyo wejja. Kati olaba nga kiyidde nga kikyuse kkala kijja eyo, kiyuzeemu makkati, beera ng'okwata makkati eno nga bw'osika, abalongo bo bajja kuba bavaayo bulungi nnyo. Okwata mu kiriba kyakyo munda eno nga bw'osika, oba osobola okiteeka wansi w'essigiri ekyo ekitengotengo. Bw'olaba nga kiyidde kijja eyo, kiyuze mu makkati, kikwatemu munda eno nga bw'osika, abalongo bagenda kuvaayo bulungi nnyo. Mukozese ku ddagala eryo lye mbabuulidde. Njagala tutandike n'omwaka nga mbabuulidde ku ddagala eryangu ly'osobola okufuna erigenda okukuyamba ku nsonga y'okusika abalongo. Beera ng'obateekako. Eddagala lino kozesa ekikolo kimu. Ekirala eddagala bwe lityo nga liri fresh likola nnyo. Ekyo mbabuulira. Ekikulu kya byonna gwasika beera nga kyokola okimanyi, abalongo bajja kuba bagendako bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.